Yes, Ogambotia ali ku Spark TV enchayo olunaku olwalero inze Ahmed Wahab. Programu eno bagita Spark kumacha Monday to Friday saa 12 paka saa 3 ez'okumacha tubeera wano nga tukuwatagana ensonga ezitali zimu okuva wano mu ggwanga erya Uganda n'ebweru w'eggwanga erya Uganda era ng'essaawa eno tuli mu kitundu kyo tuli eno downtown Owino olwaleero. Tugenda kuba tunyumyamuko n'abantu baffe ku nsonga ezitali zimu naddala eza NRM. Okimanyi bulungi nti olunaku olwaleero NRM bagenda maaso n'okubeera nga bajaguza olunaku lwabwe oba ebbanga lye bamaze nga bakutte obuyinza obw'eggwanga lino ennaku z'omwezi nga 26 buli mwezi ogwa January oba omwezi ogusookera ddala mu mwaka ba NRM babeera mu kujaguza ebikujjuko eby'enjawulo. Tugenda kubeera nga tunyumyamuko n'abantu biki bye balowooza NRM byekoze obulungi ate n'ebyo byetannaba kubanga ekola bulungi bye balina okubeera nga bongeramu. So tambula naffe tubenga tuwulira endowooza z'abantu baffe ab'enjawulo tubenga tunyumyanyumyamu mpola. Ugamba otya omwagizi wa United sebo bwekiri tiimu ekweyagaza ndaba n'omubiri otaddeko results zikunyumira nga lwaki nedda ekigenda ekibaawo kyengenda nakyo vaawo amanya gange nze nakatudde Fiona mwebale kukola emirimu tugezaako naye maame gyenaku zino gyatufuukira gya bunkenka abatembeeyi ate gitya vaawo mpitewo wano leero muli we muli timuliiwo ndowooza olaba kati tuli mu luguudo wakati embeera yatubijjira nga woogiraba tulinga abatali bannayuganda akati Fiona buli nnaku za mwezi nga 26 January ekibiina ekikulembera Uganda ekya NRM babeera mu kujaguza lunaku lwabwe ng'aba NRM. Olowooza birungi ki NRM byekoze ate era biki ebikyagiremye okukola byeyina okubeera ng'ekolaku? NRM ine birungi byonge byekoze naye kuba ekizibu kya NRM kyeyina ekolera abagagga bokka tekolerera ffe abantu ba wansi. Ekindeetera okugamba nti NRM ekolera abantu bagagga tekolerera muntu wa wansi. Nja kuwa example y'omwalo ogwo guno gwennyini ogw'ena Kivubo. Twaliwo abanaku nga ffe abakolerawo twaliwo abanaku nga ffe abakolerawo essaawa ya jeemu nga bataddewo ekizimbe singa ngamba nti NRM yali ng'esobola okuba ng'efa ku muntu wa wansi era nga ffe nga bwe twali tukolerawo abanaku baayo ffe yandisoose okuwa olukisa okukola ki okukolawo naye bateekawo ebizimbe akabuli kagunda akazimba akaliwo buli kaduka ke bakola ka miliyoni 4 kati miliyoni 4 nze omwavu waabwe ngenda zijjawa tolaba nti era beekulakulanya ng'abagaga era abagaga be bagenda okudda baddemu batubangise. So kati ki kye balina okuba nga bakola? Ekintu kye balina okuba nga bakola bali tosobola bawabula ate era tosobola bawa amagezi nga gwe atalina kyali bo balina okukola nga bwe bye baagala nga bwe tuzze tubiraba era nga babikola kati nze siina nga bwe bazze babikola nga tubiraba era bo bakola byabwe bibanyumira tibasobola kukola kati nze ngenda bagamba ki omuntu wa wansi talina kyasobola kugamba gavumenti yaffe gye tulimu. Kale tweyanzege ye Fiona bwatyo bwagamba NRM ekolerera abagagga bokka ekyo balina okubeera nga bakikyusa. So katweyongereyo mpola tubenga tunyumyamuko n'abantu agamba atya anko bulungi sebo kantule na wano jebale kale sebo bitambula bitya bulungi tabula bulungi ngambe wakoze da sente emitwalo nga inkaga mu 7 ogenda kumpako mu 7 obulamu butambule kale sente mazini naye ntonotono waki ntonotono abasuubuzi banakoma bagenda mu byalo batya okulonda bagenda kulya Christmas oba badduka akabuyo ke bali basuubira ate era kaaliwo baali batuufu kubawamu omusayi gwayika abasigala abamu balamu. Amanya gaffe Lutaaya Erias nga NRM bagenda okujaguza olunaku lwabwe olowooza birungi ki bye bakoze era biki ebikyabalemye okukolako we balina okukyusaamu? Ebya NRM bimanyi bulungi byonna ebirungi bye bakoze n'ebibi byonna biraba kuba bayingira mu buyinza 96 manina emyaka gyali 18 we bayingirirawo nakati kwenkadidde kwenzaalidde naye okusinza gavumenti ezaliwo ze nalabako nga eyobote Amini ekoze bulungi ezebikola bulungi era ekolerera bulungi naye ekibi bw'olwawo ennyo ng'oli mu kintu ate oyonoona oyonoona bandikyusizaamuko mukama waffe akuze emyaka gyegyo si mimpi miwanvu kati nze ndi myaka 54 yajja nina emyaka 18 nzadde abaana batandise okukola
omuntu omwo tulamuteze kiba kirungi naye ng'akoze bulungi. Simanyi gwe omu ku bakadogo abakuba emmundu oba gwe tewakuba ku mmundu. Saaliko ndi w'emukono ati olutalo lutuuka luwedde. Olutalo ewamwe lwatuuka luggwa. Lutuuka ewaffe nga luwedde. Kale tweyanze Anke Erias ye bw'atyo bw'agamba nti abasajja baludde nnyo mu buyinza so balina okubeera nga bakyusaamu. Waliyo eno bakapo bange nabo kambabuuzeeko mpola mpola. Mwosiibye mutya bakulu? Muli bulungi? Kati oli bayika oba eryo swaga? Byonna. Wakedde n'ovugamu akagaali eswaga n'olirekako? Kati mpoyeemu. Okoye kakusanda budde. Nkulaba amanya gafu. Nze Semwanga Ronald. Semwanga Ronald. Agati wano wochapira? Wenchapira. Okay. Bitambula bitya? Tebitambula bulungi. Era tebitambula bulungi tegirabika bulungi emirimu. Okay, kakati aba NRM ekibiina ekikulembera Uganda olwaleero bali mu kujaguza bagenda kujaguza olunaku lwabwe bukyanga bakwata obuyinza bw'eggwanga lino erya Uganda. Olowooza mu bbanga lye bamaze nga bakulembera birungi ki bye bakoze ate biki ebikyabalemye bye balina okubeera nga bongeramuko? Abatereezeemuko ebirungi okukola enguudo n'okutereeza ekibuga nga wookiraba byabatereezaamuko kuba kati abatembe buli omu omulaba aliwe batereeze ebyo. Kale mami wasuze otya? Oli bulungi? Jibali olaba oli mu kulonda bugoye bwa bebi oba olonda bubwo? Ate obwange bulondere mbwa bato. Omanyi abakyala ennaku zino mulina obuntu bwe mwambala n'oga kano k'abaana kake. Kiba tekigatta bw'abaana. Kiba tekigatta. Yee weebali kuwagala baana. Amina. Amanya gafu? Nakito Susan. Nakito Susan. Kakati ndowooza ozaaliddwa ku guno omulembe era kw'okulidde kw'ozaalidde. Kituufu. Mbadde mmanyi wazaalibwa ku Gwamini. Sinasusaana nkyali mu asatu. Okay. Olowooza gavumenti ya NRM birungi ki byekoze nga bagenda okucelebratinga olunaku lwabwe aba NRM? Nze bampeeza PDF ne banzijamu. Bakugjamu? Banzijamu. Kati eza PDM ozaayo oba wakakuba ku mumu? Sinnaba nkyali ako. Bampa emyaka 2 n'abasizizaayo. Bakuwa mmeka? Bampa kamu. Kamu? Tewaba wabi. Gwe tolina kyobabanja? Sitoma. Kati biki bye batannakola bulungi bye balina okubeera nga batereezaamuko? Balongoose enguudo. Enguudo kuba tutambula tuli bwe tuti. Nakitta envinnya bimukuba nnyo. Balongoose enguudo kye kikulu ennyo. Enguudo? Okay. Kye kitandikirwako actually. Kale tweyanze ege yenna kitaga PDM yafuna. Mutereeze enguudo ajja kuba takyalina kyababanja. Ajati ogamba oti ajati baŋŋambye gwasinga okusala endiboota wano era wakatunda 8 bwakakeeredde balimba bituufu. Bituufu? Ajati ajati olina ssente ogamba otya? Kitiibwa kya Mukama ndi bulungi ogamba otya? Alhamdulillah. Amanya gafaja? Amanya gange? Bampita Magi. Ajati Magi. Kituufu erinnya teribeera lya ddiini buddiini kituufu. Kakati ajati Magi ng'olowooza birungi ki gavumenti ya NRM byekoze bukyanga etandika kukwata Uganda paka olwaleero? Otandika okubinyumya tobimalaayo? Sibimalaayo, kibuzo kizibu ekyo. Ate kitya? Nenda kumala kukola ki? Kwebakamu n'embirowooza byekoze. Vaawo. Ate byekyalina okwongeramu kokkola? Bingi. Nga ki? Mu ddwaliro teri ddagala. Abakyala bazaalira wansi. Amala okuzaala tewali kitanda. Etereze amalwaliro. Etereze amalwaliro. Etereze amasomero. Onna basoma abaana baffe babagoba. Tewa mmere. Abasomesa tebajja lwe baagala. Abaana baffe ne basoma bubi nga ate ba gavumenti. Etereze amasomero n'amalwaliro. Kale tweyanze ge ye ajati Magi bwatu bwagamba nti batereze amasomero n'amalwaliro ebisigadde ajja kubigatagata ali watu. Kale. Salamu alaikum. Tukusazeeko. Tukusazeeko tunyumyemu nawe ugamba otya ajati? Ndi bulungi? Ndi bubi. Kikyate? Akasana akatookya. Hamu yatugoba kwe tukolera. Ajati ng'onyirira bw'otyo?
Sinyirira. Nali nyirira nnyo. Bino biwero. Kwegamba luli wali onyirira okusingawo. Iye. Kakati akasana kakufeedingizza. Kanfeedingisiza akasana. Luli nali kyakulya. Yaja ti bw'oba ogamba nti ofeedinze ng'ofaanana bw'otyo. Naye gomba okulabako wali ofaanana emyaka 5 emabega. Nali w'amaanyi. Gamba gwe wali ndi balwanya. Iye. Aja amanya gaffe. Bamutana Nakalyango. Nakalyango. Mwebale kukola. Kale sebo. Ibangambye okedde ku makya ne ndibotanyaza akagwa ate oli wa kutunda munana. Neda sebo nakasala akalibota kamu ne bakasitoma tebalabika. Iye. Wote bannadda. Batidde ebyobulonzi. Kugamba mwe ba mitima gyakaluba. Tuli ba mitima gyakaluba tunywereramu. Okay, Ajat. NRM egenda kubeera nge celebrating olunaku lwayo. Myaka mingi bukyanga bakwata entebe okulembera eggwanga erya Uganda. Olowooza birungi ki gavumenti ya NRM byekoledde eggwanga erya Uganda? Ebirungi byaliwo naye ate kati yabyonoona. Esingira ddala nze mbaddeyo mu kyalo ne sister wange nga waliyo emmwanyi era nga bw'aba atunze akamwanyi ako nanga nsindikirayo naye kati ebbeeyi y'emmwanyi yasse yagwiridde ddala akatale emmwanyi kati tulaba nga mu NRM etuyingiridde era nga tugisaba esooke eddewo nga wali we badde ebbeeyi. Birala ki bye balina okuba nga bakolako okutandika omwaka guno gwennyini going forward bye balina okuba nga bakola batereeze? Kyetusinga ddala okusaba gavumenti eyogere n'ab'ebizimbe naffe abakolera ku bbala tusobole okuba nga tusobola okuyingira obuyumba obwo nga babutadde ku bbeeyi eya wansi. Omuntu wa wansi gyakola ki? Gyasobola. Kale bwekityo bwe kigenda maaso n'okuba nga kitambula ye Ajat Nakalyango agamba bakendeeze ku bizimbe akabeeyi nabo basobole okubeera nga bayingira munda mu bizimbe gye baba bakolera yadde bo bakolera ku nguudo. So tukyali eno mpola mpola downtown. Tukyanyumyamuko n'abantu baffe wano mpola mpola. Mami ugamba otya? Oli bulungi? Jibali bitambula bitya? Bulungi. Wakoze dde olabika n'olimu namuwadde onafunamu gwanga literere. Oli mukakamu bw'oti. Tulinda gwanga literere tukole era tewabaawo abanja kintu kyonna buli omu aterere ku mirimu gye. Wegamba landlord omugambye takubanja rent. Kubanga kati neetaaga school fees w'abaana sina kwosaamu kukola. Okyanoonya fees yekka. Amanya gaffe? Amanya nze Namujuzi. Anti Namujuzi. Kaakati olowooza birungi ki NRM eno byekoze okuva lwe yakwata obuyinza? Ebirungi bingi nnyo. Nga ki? Bingi. Bingi. Tumenyereyo nga 2-3. Bingi ate oba yeekutta obuyinza. Ga bingi tobimala nayo. Sibimalayo. Ate biki byetannaba kubanga ekolako byeyina okubanga ekola? Tuleke wano tunoonye school fees w'abaana kuba omutembeeyi yatambuza eggwanga. Ffe tutunda wano ne tusuubula kuba amaduuka. Kyokka kyenkubira omulanga ekyo. Mwekasite ebalekawo ne mukola. Ffe tusuubula kuba amaduuka. Tuweerere abaana baffe. Kale tweyanzeege embeera bwetu bwegenda maaso n'okubeera nga etambula. Tukyeyongerayo wano tukyanyumyamuko n'abantu baffe eno downtown. Bakyatubuulira tukyanyumyamu nga twetekera olunaku lwa NRM. Waliwo wano ba anko nabo kambabuuzeeko katono. Nabo tunyumyenyumyemuko. Mugamba mutya ba anko? Oli bulungi papa? Gwe toli bulungi. Ali obulungi wuno. Kiri kitya? Weeyagala? Bitambula bitya? Mpola era embeera nga bw'ogiraba. Embeera nga bw'engiraba, embeera y'amaanyi terina buzibu nnyo. Terina nnyo buzibu naye lwakuba batunyigirizaamuko. Amanya gaffe? Noriki Stewart gweyogera naye. Stewart. Kaakati Stewart. Ndi sure bakuzaalira ku mulembe guno gwe tuliko. Bwe kiri. Mbadde mmanyi nkusedde emyaka ng'ogerako nga ate sebo n'olyoka onseera emyaka gyange. Kaakati gavumenti ya NRM bagenda celebratinga olunaku lwabwe bukyanga bakwata obuyinza emyaka gibadde gitambuliridde. Birungi ki gavumenti eno wansi wa NRM bye bakozeeko byogamba nti abasajja kino ne kino ne kino bakikoze bakigusizza? Sinabiraba bulungi. Sinakubiraba. Tonnalaba kirungi kyonna? Sinakubiraba bulungi. Okyetaaga okubyetegereza. Ate biki ebyo byogamba nti bino bye balina okubeera nga bakolako bikyagaanyi?
tereza ku mbeera y'emirimu n'embeera y'abavubuka bakyabonaabona nnyo era nga bwewetegereza embeera bweri buka babonaabona nnyo baddukidde nnyo mu booda n'abaasoma nabaddukira nnyo mu booda okuba embeera y'emirimu si mirungi nnyo engeri gye bakuttemu ensonga ezo tetumatizza nnyo ffe naddala nga ffe abavubuka so beetaaga okukyusaamu kale tweyanze gesti wati bwatu bwagamba embeera y'abavubuka ekyukemu buli kimu kijja kutereera anku sooka ojja tunyumyemu wano katono jibali oli bulungi bitambula bitya bitambula bulungi sebe wakoze mudda kasente tukwata mpola mpola nolondera mpola mpola nga bwogumiikiriza ebirungi ebirala gye bikusanga ebirungi biri mu maaso kubanga okupapa tekiba kirungi kale oli butereevu ku Spark TV tuli wano tunyumyamu ku lunaku lwa NRM olujja bagenda kubeera nga baserebulatinga olunaku lwabwe omanye ebbanga ddene bukyanga bakwata obuyinza birungi ki byolowooza bye bakozeeko ko ate n'ebyo ebikyagaanye bye balina okubeera nga bakola okuyimpuruvingamu nze okusinziira gavumenti eno kyotukoledde kyesinze okwagala kwe kuwa bannayuganda emirembe nga bakola buli omu emirimu gye gy'abayagadde nga tabbye mulala kakati ekyokubiri twebaza pulezidenti waffe pulezidenti Museveni tuwabulwa okusinziira eddembe lyatuwadde n'okutukuumira abantu bulungi n'otugobera abalabe mu mbeera embi kuba abalabe Uganda twalina abalabe nga bangi nnyo oteekeko abatemu abayeekera naye nga tuli bulungi tusobola okukola emirimu gyaffe nga tufuna mpola mpola nga bwe zijja nga ziwera paka okugyako kye tumusaba ekirala kati nga ffe abatembeeyi atusalira amagezi abakolera ku mwala gw'e Nakivubo kubanga ye gwe tutunuulidde tetulina mulala ekyokubiri tetuli bayeekera ndino tuli bayeekera naye kye tumusaba atufunira amagezi oba batufunire evening market gwe tusobola okubeera tuve mu luguudo oba oluguudo balutuwe tukole nga buli evening market buli kanaku naffe tunoonyeza abaana baffe kye balya kubanga abaana tulina bangi ate tulina n'abalonzi ng'ate baamulonda ng'ate gwe tutunuulidde ffenna abayeekera bonna abayeekera abatulwanyisize tusobole okukola mu mirembe n'obwenkanya nga tetubbye bannaffe kale tweyanze gerwakuba tutubuulidde linnya amannya nze Kakooza Abudu kaakati eno gye ntuuse eno Mazima Trading Center era ddala mazima buli kyendaba kya mazima meerere mazima na bwenkanya ono omwana wangu wuuyo atuuse ndaba baseeka ndaba bajati bali bize abalala bazze gula bintu seeka salamu aleikum waalaikum salaam warahmatullahi oli bulungi yahe bitambula bitya mpola bwe oze ku mazima kwegulira ku masuuka maziba kakati bw'obeera ng'oli musajja mukulu nga seeka olina okusula mu ssuuka nga kubugumya bulungi kakati seeka tuli wano tunyumyamukko ku gavumenti yaffe ya NRM omanyi bali mu kuserebulatinga bikujjuko byabwe ennaku z'omwezi 26 buli we lutuuka omwezi ogw'olubereberye oba January babeera mu kuserebulatinga bikujjuko olw'okukwata obuyinza birungi ki gavumenti ya NRM byesobodde okubeera ng'etuukako ate n'ebyo ebikyagaanyi nga birungi kituufu weebiri so n'ebikyagaanye nabyo weebiri ate nga kyensuubira nti teri ayinza kusobolera ddala kyankomeredde ogga nti ye buli kimu agira ki akinako obusobozi bwensuubira bwe ntyo kale tweyanze geseeka lwakuba tutubuulidde mannya amannya Haji Quraish Nsubuga mbeera Nsangi Namagoma kale agamba atya papa weeyagala bitambula bitya mpola we bitera mbeera nga ensuuka zino nga nnungi kati eno ya mmeka tetuseera nnyo kubanga wano tusuubuza ng'eno ennene bulungi ya mitwalo 8 gyokka gya Uganda nga naakayingirawo mbadde ndowooza eringa ya 24 era awalala eyo oyinza ogisanga nga bagitunda essente ezo abasuubudde wano basobola okutunda ssente zonna ze baagala kaakati gavumenti ya NRM gwe birungi ki byolaba byekoze gavumenti ya NRM ekituufu kyo kiri nti gavumenti yoweeri yaffe tuli bannayuganda oba ogikkiririzamu batogikiririzamu yoweeri yeefuga kakati ekyo tulina okikkiriza okusooka byonna
naye nga kutwaliza wamu ebintu bitambula nga bite mulimu ebibulamu nga bwomanyi mulimu ebinyigiriza ng'emisolo egyo gituyisiza ddala mu abasuubuzi emisolo gituyisa bubi naddala ffe mbeera ey'okusuubula kubanga ebintu ebimu bagenda ne babireega waggulu ate ng'abantu ekonomi yo nga bweri abantu baavu tebalina ssente kati suuka ng'eno osanga twandiba tugitunda ssente ezisingako awo naye onyigiriza olabe ng'osobola okujja mu mbeera y'abantu kati gavumenti tugikaabira nnyo ku ky'omusolo singa batutunulamu awo ne batukendeerezaamu mulimu n'ebintu ebirala ebitunyigiriza kati ng'embeera gy'olaba wabweru awo bye tutunda wano mu dduuka tusasula renti ali waggulu okamala naye ate ne wali wabweru byebiriwo ate bo tebasasula ssente tebasasula renti kasasiro tumusasulira gwe bayiwaawo ate ffe tumusasulira kakati awo bwenkanya awo nubanga nabo tebunalabika bulungi mu mbeera eyo so mwagala ab'ebweru wali either basasule oba bagibwewo bagibwewo baregulatinga obutale gye buli bateeke mu butale bafune embeera ddala omuntu nga yeeyagalira mu nsi kubanga kakati gw'omuntu onookola otya nga abantu emmotoka eno tezikyajjayo ewali paakingi kati tulina betuguza ab'emmotoka tebakyajja bakoma eri kati omwezi guno gyonna okuva kampeyini we yatandika ne babata tutambulidde mu loosi kale tweyanza egirwa kuba totubuulidde erinnya nze Kiyingi Nathan Maziba Trading Center ye bizinesi yaffe wano nze manager na mukama wange gwenkolera aba mukama madamu alabika akasente kangi era madamu ndowooza nze olwaleero luwedde agamba atya maje ndi bulungi sebo amanya gafu amanya nze Mutebe Ronald gwe assistant manager nze ndi kitunzi wa company oli kitunzi wa company kati nze gwolaba njagalayo bibedi cover nga 8 nfuna ka discount ojja kufuna bulungi tusobola kuwera ku 8 kitundu tulinawo 12 ebbeeyi yonna weeri kale bitambula bitya tebibadde bibi nnyo gwe gavumenti ya NRM ogirabye otya ebirungi byekoze eyina byekyayina okuba ng'ekolako byebiriwa byeyina okukolako byebingi ennyo kusinziira ffeno gye tuli wansi eno tusumbuwazibwa nnyo n'abatembeeyi abo tulinganga abali kati mu katale eno abantu tebakyajja buli gwogamba okukiira wansi eno agamba tewali paakingi batembeeyi ku kkubo bangi batugireko abatembeeyi naffe tusobola okukola ku kasente era njagala tebatulondedde mmeeya waffe ono bali mwezi asookere ku ekyo mwamwerondedde tewali yamubalondedde ne Katonda naye yatuyambye kuba singa siki naye era baali badde bamuzoganya kale tweyanzege wano Maziba Trading Center ebintu bibyo babirina ziri ndowooza blankets kakati zino ziduve amasuuka gotomalaawo ono ye mami twamaze dda mami yamaze dda buli kimu agenda kikwasaganya naffe tuli baana katweyongereyo wano mpola kale madamu soko gye tukubuuzeeko naawe ono ye mugagga waffe owa ssente ogamba atya oli bulungi gibali omanyi wenkulabyeko nga olina obusente bwobadde obalaawo obwa guriini sooka ompe nkwateko ompe ku mukisa banjokya mbadde mmanyi oli mukunjokya ompadde omukisa era ndabika nno olwaleero ndabika ndi wakufuna ku ssente leero buli kimu kiwedde kale kasita oyogera amanya gaffe Jennifer gulowooza gavumenti eno biki ebirungi byekoze bukyange ekwata obuyinza ate biki ebikyagireme byeyina okubeera ng'eyongerako ekoze ebirungi bingi nze ng'omu njagala njenyumirizaamu nsomedde ku mulembe gwayo njikuliddeko ate dde ekirala abaana basoma mu byalo eyo enguudo ezikozeeko bizinesi ebyenfuna byeyongeddeko si bwe twali emabega at least kati ate n'ekirala GDP bajoogerako nga yeeyongerako kati ffe ng'abantu abali mu economics lwakuba waliwo ebiganye emisolo mingi
emisolo gitawanya bakama bange wano babalajana nebyo bya ifreeze ate twebaza nnyo President Museveni ekyo nakyo yakifreezinga nagamba kijja kirinze abasuubuzi agira kyakyetegereza era up to now we are still waiting nenga tumanyi nti kino ekisanja ekipya everything is going to be fine with the new Lord Mayor tuli basiimu kale tweyanze golwale tugenda kusibulirawo tuddeyo wali mu studio wa Meuka ne Keifas babenga bakongerayo ate ne program Spark ku makya inze Ahmed Wahab tova ku Spark TV siba bulungi weraba